atenderezwa gulumizibwe okitaffe Tonda ne Maama Namugereka bango bwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangaala mbasindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula ebizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mbalamusizaako bakikaana mwena abampuliriza mu biti byemmwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukisibwako ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo butakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu katunaakwe nga tutandika ebbaluwa yakadde kano okuva eri abaluŋŋamya nsaba tukole ekikoowe ekya omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano okubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu okyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo omusomo gwe nakoze ku nsonga oba gwe nakola ku nsonga ey'obutagattaganya lubaale n'amaka neerabira okubeera nga njogera ku nsonga ey'abakatonda abanywa ebyoto oba abamu gwe muyita emmindi waliwo tendensi naddala mu bakatonda abo okubeera nga buli we bayagalira bakuma ebyoto abaagalwa ebyoto ebyo birina okubeerako n'akadde mu maka nti we ziwera essaawa 2 ebyeto ebyo bikome paka ku makya nga mmambi asaze si byakukeera ku makya ssaawa 8 ssaawa 9 n'okola ki nedda tuyina okuteeka ekkomo ne twawula era ne tuwa obudde bw'amaka obudde bwabo n'obudde bw'okuwummula omubiri gulina okuwummula sigala mu buliri ne woobeera nga toyina tulo mu busirifu obw'okusiriisa emmeeme eyo nakyo kibeera kikuzimba mu nsi ye ey'omwoyo so walina okubeerawo akadde wakati w'ebyoto ebyo nga mubikuma mu maka era nga nanditeesezza naye ng'oli wa ddembe okugoberera omutima gwo at least between ssaawa 2 ne ssaawa 12 kitegera ez'ekiro ebyoto ebyo tebirina kukumibwa kabeera kadde ka maka kitegera then oddemu okubikuma nga mambya asaze kitegera kino kijja tuyamba nnyo okubeera nga tuwa akadde amaka gaffe ate n'emibiri gyaffe gisobole okubeera nga giganyulwa mu kaseera ak'obusirifu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa ensi tekyusibwa na kugereesa okwo okwabateekebwako baze muyita doctrines abaagalwa okugereesa oba ebintu ebizze bibagambibwa mateeka ag'abateekebwako kitegera abaagalwa amayengo ag'abulamu oba ge muyita Christ consciousness si mateeka naye mayengo ge weetaaga okubeera bumu wamu nago
amayengo ga bulamu oba gwe muyita Christ consciousness oba Christ vibration si kyekintu ekyabakristaayo nedda. Kino mukitegeera katukiddemu. Amayengo ga bulamu si kyekintu ekyabakristaayo. Amayengo ga bulamu si kyekintu ekibeera nga kya muntu omu oba abantu ab'ekikulu ekimu oba ab'egganda erimu oba gurupu emu nedda. Naye mayengo ag'entegeera agaalabisibwa mu muganda wammwe Yesu n'abalala abalina amannya ag'enjawulo mu byafaayo byammwe mu nkumi n'enkumi y'emyaka gyammwe gye muzze mutambuliramu mu bujjajja bwammwe, gano ge mazima. Omuntu omu oba gurupu emu ey'abantu weekugamba nti nno yeeyina ekyokuddibwamu, tegera eri abalala abaagalwa oyina okutandika okwegendereza abantu abo. Kitegera omuntu wakugamba nti ekitabo kino kye kirimu amazima gokka, omwagalwa wakugamba ekintu ekyo lekeraawo okusoma ekitabo ekyo. Mukitegera, funa ekitabo ekirala, kubanga ekyo kyokka ekigambo ekyokugamba nti tolina kusoma kitabo kirala kibeera kabonero akalaga obulabe mu kitabo ekyo. Kitegera omuntu wakugamba nti ye yamanye ekkubo ery'obununuzi. Kitegera nkozeseza ekigambo kino oba tukozeseza ekigambo kino kubanga tetulina kigambo kyekisobola kubeera nga tuyogera oba tukozesa mukadde kano, era nti bekkubo era bokka b'olina okuyitamu. Kasita owuliriza omuntu bw'atyo dduka. Abaagalwa, kino tukyogera n'obumalirivu nga tuli serious ku kiki kye twogera. W'ofuna omuntu akugamba nti nno yekka yamanye ekkubo era yekka lyekkubo, dduka kwata luuyi lulala. Omuntu oyo abeera ayagala kufuga. Oba mmwe abasamiza omuntu wakugamba nti nno togendanga mu ssabo ddala lyonna, abeera akugamba oba musabira oba muntu mu kuwuliriza oba omusomesa yenna, manya nti omuntu oyo ayagala kubeera nga akufuga. Kitegera tewaliiwo kkubo limu mu ntegeera. Entegeera etuddemu ekkubo ddene era nga buli kinnoomu ayanirizibwa mu kkubo eryo mu mayengo ago. Abaagalwa, tetuyogera bino kulumbagana ddiini yonna. Abaagalwa, eddiini esobola okubeera ennungi ennyo nnyini ddala ku mutendera ogw'obuntu. Kitegera eddiini esobola okuyamba omuntu okusobola okubeera nga abeera omuntu ow'ensa era n'atambulira ku mazima, era n'asobola okubeera nga akyusa obulamu bwe mu bw'obuntu nga ye. Mu ngeri eno tetuzze wano kubeera nga tubagamba muve ku madiini gammwe, naye okubagamba nti eddiini ly'ekkubo lyokka omwagalwa kibeera kya bulimba, kubanga go gennyini n'amadiini gaakyusibwa era ne gayonooneka ne gayonoonebwa obudde obw'emabega ennyo mu bujjajja bwammwe. Kasita otegeera nti entegeeraayo ekyusibwa mayengo era nga ge mayengo agali okubeera nga ganyinyitira ebiseŋŋendo yammwe, kino kye kikyusa entegeera yammwe mu bw'obuntu n'obwawamu, ne mutandika okubeera nga mutegeera nti mpola mpola ensi ekyusibwa ntegeera yammwe. Abo bonna abeegattira awamu
abalwanagana bakkiririza mu kwawukana era nga kyekintu ekizze nga kireeta emberebezi eri sseŋŋendo yammwe. Mumanya nti bino byonna biraga nti waliwo ekizimba era ekizimba ekiri mu nda yammwe nga ekizimba we kikula mu ndayo ne kimala ne kiyita mu mubiri gwo kiba kitegeeza nti kibaddemu munda naye kati kitandise okubeera nga kirabisibwa. Abaagalwa n'akakunizo akaseŋŋendo bwe katyo we kali. Emize gyonna girina okubeera nga gisuukundibwa girabibwe, ebizibu byonna birabibwe kitundutundu ku makyusa. Enneeyisa enkadde zonna zirina okuva mu bulamu bwammwe. Ensonga lwaki muyina empulira ey'okwawukana wakati w'abantu ab'enjawulo, kubanga kino kyazimbibwa okubalowoozesa nti mwayawukana ne Katonda. Abaagalwa, omuntu wakkiriza nti yayawukana n'abalala kye kibaleetera okubeera nga mukkiriza nti nno mwayawukana ne Katonda. Abaagalwa, Katonda yeggwe era nga ly'erinnya lyo era nga amanyi erinnya lyo, kubanga weemanyi tewaliwo Katonda asobola kulwanyisa ate muganda we. Ekyo kibeera kirooto era omuntu oyo abeera mu kirooto ekyebuziba era nga aba awamaanyi gaawukanya. Omulimu gwammwe nga ebitonde ebyabulamu kwe kuleeta entegeera ey'enkyukakyuka eri okusooka n'ensi yammwe. Ensi yammwe weekyuka y'engeri gye musobola okubeera nga mukyusaamu n'abalala ne mubakyusa okuva mu ntegeera ey'okwawukana ne mudda mu ntegeera eyo etudde mu nda yammwe nga ye bulamu oyo abatuddemu. Gwe mulimu gwammwe era nga gwe mulimu ogwannamaddala ogwabaleeta wano. Atenderezebwa gulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abanga obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.